Enayo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV. Tukole. A warrior is a woman. Yeah, 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 yeah. When a man will cry, a woman smiles. Her shoes have walked 1,000 miles. The sticks of stone can break her bones. She welcomes all her friends and foes. When her spirit's down, she has no time to frown. A warrior is a woman, woman, woman. A warrior is a woman, woman, woman. A savior is a woman, woman, woman. Mukwano gwange mulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV. Tukole mu programu yaffe eno eyitibwa Mami eyakolamu, era nga gamba nti nze amannya gange bampita Sharita mazima wanvu, nga programu eno ebeera ku Delta TV buli lwamukaaga essaawa zibeereemu mpaka 2. Mu programu eno tubeera tutuusaako bamami baffe ab'enjawulo, gwe kennyini atudde ku TV gw'obeera otusabye tukyaze, era munaye bamaama bano bakola emirimu egy'enjawulo era nga babeera batuyisa mu gyenvudde waabwe kuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Nkugamba nti nze mbeera wali eri ku Sharitas by the World nga tusomesa abaana enviiri tutandikira ku mitwalo 10 ate nga tukola ku bagole. Tulina gowns, changing dresses, men's dresses, tuteeka omukolo gwonna olunaku lumu n'eggomesi tuziina. Ndi musanyufu nnyo okubanga olunaku lwaliro nzize wano e Kawaala nga abakyala ab'enjawulo batusindikira message balinga bana ne bagamba e Kawaala eyo waliyo omukyala oyo tumulaba muntu w'abantu, ayagala abantu, alinga maama, mukozi. Ng'oggyeko ekyokubeera nti nno saluuni yekola enviiri empanvu ezikoma eri ku mugongo, wabula mukyala mukozi musanyufu. Tusaba omukyaze bw'ananyumyako ku lugendo lwe ajja kuba ate ng'ayambako bamami baffe abalala nabo okuddamu amaanyi ate nabo bongere bakole. Bwekyo naffe ne tujja wano ew'omukyala amanyiddwa nga Maama Muteesa. Ye Maama Muteesa oba alina amannya amalala. Tusanyuse okumulaba. Nyabo tusanyuse okulaba ku Delta TV mami. Kale nnyo. Nange nsanyuse okubakyaza. Era. Neesiimye nnyo okubakyaza. Bannange obaka masiki tukaggyeko tusobole okulaba engeri gye twogeramu kuba njagala kulaba akasimayiri kaako. Ennyabo. Ng'onyumye nnyo. Amiina. Oyambadde bulungi mami. Obale okusiima nnyabo. Ekitambaala bakitunga butunzi. Ekitambaala nkisibye busibye nnyabo. Wakisibye. Nnyabo. Okisibye otya? Kisibye. Kizinze zinze naye nkisiba. Olina ati otambula nayo. Sibye otya nno nnyabo? Bulungi nnyabo. Sibye otya nno nnyabo? Bulungi nnyabo. Naye mu Buganda bagamba nti akyazizza yabuuza. Yabuuza. Nsanyuse okulaba nnyabo. Kwegamba kyewuunyisa fe abakyadde ate fe abakulese ku TV kati oba bibuzaabuza. Bibuzaabuza. Naye nze nkyazizza. Era nesiimye balaba. Kale nnyabo. Eradde nnyabo. Eradde nnyabo. Sibetya nnyabo. Bulungi nnyabo. Sibetya nnyabo. Bulungi nnyabo. Webale kunyirira. Amiina. Okuumya omutindo. Mukama. Aliwo omuyimbi eyayimba nti mbakubya mutindo. Mukama. Bw'oba ne Mukama ebintu ebisinga bikwanguyira. Amiina. Tusaba otweyanjulire kuba kati nze nkumanyi n'abantu ab'enjawulo bonna bakumanyi naye ate eriyo abayaayaano okwongera okukumanya tukumanyi nga Maama Muteesa naye nga yegwani nnyabo. Amannya gange nze Nansubuga Jeeni eddira maama Namirembe. Ennyabo. Nange neddira maama. Nsanyusa okulaba. Era tata wange yeebazibwe. Amiina. Tata wange ye Nsubuga. Ye. Bannaye. N'ennyabo. Owange yali Vincent Mubiru Tebukozza. Kakati ate nze basooka kuntumalya Namubiru. Ne balinzijjako ne banteekako Namusoke. Basooka kuntumalya Namutebi ne balinzijjako ne bantuma Nansubuga. Mbeera ki eyaliwo bakuba ate erya Nansubuga? Kaakati obuzibu bwe bwajjira. Waliwo senga wange maama wange annyumiza. Senga wange yali Namusoke. Senga wange oyo n'abanga antuumye erinnya eryo era bwe nazaalibwa
yagamba nti nze omwana oyo nze ngenda omutuuma erinnya nali mwana wakubiri mu lujja nali nzira ku mulenzi gubayita Mutebi kati bwantuuma erinnya eryo saamanya nange mbunakaaba katono nsimuleko ebbaati ku nnyumba mpaka ku myezi emeka tekyaweza na mwezi ne bagamba erinnya abawanuuza ti omwana oyo erinnya aliganye banzijako erinnya ne bantuuma Nansubuga nensirikirawo ebintu bifaanagana nze baŋŋamba nti basooka kuntuuma Namubiru era nange waliwo senga wange bannaye Mukama yeebazibwe munenkaba kumala myezi 4 bwe baalizijako ne bantuuma Namusoke nasirikirawo Mukama yeebale oyingidde ewa mugandawo era ffenna tuli muntu weewo amiina ennyabo bakuzaala ludda wa mami banzaala Nakyogo Ntebe oli wa ku Ntebe oli mbalo oli awo muke era nzaalibwa awo Nakyogo era nga taata waffe yasigalawo kati y'Ensubuga Spirito bambi oba owulirako omwami gwe bayita Bali Mwezo meeya w'e Nakawa era kati nga si meeya kati yafuuse honorable muntu w'abantu nnyo omwami oyo famire yabaakolamu ddala famire yabaakolamu ndowooza simanyi nange kubanga ne ssebwana wa Kabaka Charles Kiberu naye nze mukulu we mpulira olaba nti tobaswazizza batoobo weewaawo gwabawadde example nabo kubanga nze mukulu kati ate nabo Mukama n'abawo omukisa ogwo gwe balina olwaleero kituufu yennyabo kwegamba gwe yali first born kakati abo abaana batata wange Ensubuga nze ndi wa tata Mubiru naye ng'oli taata waffe ye mukulu w'abataata kuba ye yasikira jjajja waffe mpulira mukulu w'abataffe era yasikira jjajja waffe ate ye jjajja waffe kati yaliwo kati kirungi mwebali kubeera na famire era nga taata waffe oyo Nsubuga yewe emitobe 3 mu Bwakabaka bwa Buganda profile nene kati mukwana ate mama wange mukyala wa maanyi era ayitibwa Ruth Nakimera ali ku Mutala bayita ababiri Kabaale bwana Entebe era omukyala we bamuyita Jjajja Mutebi mukyala muzaalisa nga zaalisa mu ngeri eno eyabamulerwa oba ey'eddwaliro eyo yennyini eyabamulerwa taata wange yali musawo wa mu grade Entebe batata bange bonna taata Nsubuga yali mu virus Entebe ne batata abalala kakati mama wange yatendekebwa taata wange ffe twakula tetulinyeeko mu ddwaliro mama wange olwafunanga sikiiro najja n'asomesaako mukyala we kwegamba mama wange yali mukyala mugezi nnyo kubanga bw'otunuulira enkola gye yakola nga tuli mu kyalo kuba mama wange yatuuka n'avaamu maka n'agenda naffe Masaka ewaabwe kubanga yazaalibwa ku Mutala egombola y'Ebuwunga omutala baguyita Butenzi n'agenda naffe naye ate yagenda kyamuliibwa gye yatukuliza kati bwe tukulira eyo mama afe oyo ye yakubanga abantu bonna empiso bonna era nga ajja Entebe wa taata ne bamuguliza eddagala najja twakula tutunda eddagala okutuusa lwe twava ewaka kitegeeza nawe ebimu ebyokujjanjaba n'okukubira ddala empiso nkumanyi ddala era mu kyalo gye nali nafumbirwa eyo Masaka ku Mutala Butale nga nze nkuba abantu bonna empiso tega oli musawo musawo Nansubuga toyina ndwadde gye wali specializinzeemu nedda nze mama yagamba nti mu kyalo eno bakuba abantu empiso ne babazimbya ate mmwe omukono gwammwe gwa kisawo teguzimbya era n'abaana bange nze nabakubanga ng'olwala bwati ng'ojjayo akayisoko nga ngenda ngula eddagala ndimanyi sisinzi manyi zolina okukuba omwana nga mukuba
kati nga naye Masaka bwe bafuna eddagala abalwadde oba ba AIDS nga baleeta eddagala bambi nga bagamba mugendeyo mu byalo byammwe mujja kufuna ababayambako baleetanga eddagala nembakuba naye nga tebazimba Okay. Kakati omuntu katugeze abadde afunyemu olusujjasujja omukuba mpisoki kati sibakuba ngamba mu biseera ebyo ng'afunyemu olusujja wabangawo chloroquine. Okay. Oli yasiiwanga n'otula ku sigiri n'oyagala okwesalaasala n'akambe ng'omenya akacupa n'omukuba eddagala n'omumanya nti ono myaka bwe giti n'omukuba sissa ezo ezijja mu myaka gye. Webala omulimu. Wasomera ludda wa? Nasomera Kyamuliibwa. Nasale nagisomera Bugonga Entebbe. Nemmala nensomera Ekyamuliibwa. Ekyamuliibwa eyo twagendako e Bulemeezi ne mama wange. Mama wange yalina mukulu we eyamwagala ennyo n'asukkiriza. Mama wange mukulu oyo ye yamugaba mu maka ewaffe ate era ye yamugjamu. Ate okugjamu awo njagala okumanya yamugjamu atya? Yamufunira omusajja omulala? Kiki? Yali mukyamwami mu Adventi era nga ne mama waffe mu Adventi naye nga tata waffe mu Katuliki. Edda tewaliyo nnyo ba Adventi baali batono. Kaakati mama waffe waliwo ebitaba birungi mu ddiini. Tata waffe yali mwami ng'akombako ku kenge. Abasawo bamanyi. Ate bw'okozesa akagambo kombako abamunywi. Yali akombako. Kati ne batasoboligana nkitegeera. Ne maama wange. Era omuntu babeera abadde tanywa ng'omulala anywa. Kati maama wange naaba ng'ate omukyala yali mukyala mukakamu. Ne kojja wange naga nze nakuteeka mu maka ago naye kankukole ki kankuggyemu naye engeri gy'oyiza okkuba empiso kankutwale mu balaala e Bulemeezi. Waliyo baganda baabwe n'agamba eyo ojja kukola ssente n'amusitula. Kojjange yali musajja w'amaanyi yalina ssente ze n'amutwala e Bulemeezi. E Bulemeezi maama n'akola ssente mu kkuba empiso. Ng'abalalo bonna baddukira awo. Edda waliyo obulwadde obwali obubi ennyo. Bwali bulwadde ki? Babuyitanga baana bagalye. Nga bukwata kitundu ki nga buluma butya? Bwali bulwadde bubi nnyo era bw'obwogera bw'otyo omuntu abutegeererawo era tetubwongerako linnya ddala weeriri naye tetusobola dyongerako likoma awo. Obulwadde obwo bwasiigibwanga mu maka. Ng'omwami bw'abufuna abusiiga abakyala be oba omukyala we. Kakati maama ng'abujjanjaba okufa. Mpulira. Era buli gwe yajjanjabanga n'awona ng'aleeta nte. Ng'abadde takikiriza nti awonye. Twali twakamalayo emyaka 2 gyokka. Maama wange kojjange n'amugamba nti ayino wala. Kojjange yalina omukwano ne maama wange ogutagambika. Ng'alina omukwano ne maama we okimanyi nti abaana baba n'emikwano ku bamaama ng'ate yamuzaala naye n'aba n'omukwano ogwannamaddala. Kati maama kojjange yalina omukwano ne maama ng'ate alina omukwano ne maama we nga kyabulira maama we kyabulira maama. Kati bwe yagendanga e Bulemeezi n'agenda ne wala gyeyo okutwala e Masaka. Maama Masaka nga yekumpi ye wali maama we nagambye bazaalibwa Butenzi mugombola ye Buwunga. Kati maama kojja n'amugamba tunda. Yali aguze ekibanja nga kinene nnyo n'amugamba tunda n'ente zitunde n'ebiraato bitunda nja kuleeta emmotoka ebimalawo. Kojjange yakolanga mu foresti. Kakati n'aleeta emmotoka ffe twaziyitanga lukululana edda nti nja kuleetera emmotoka ekumalirawo byonna embuzi totunda n'oba okuzannya bw'abaana bo toyina kyojja kuleka. Yamugamba ebintu byange byonna mbirekewo. N'amugamba tundako nte na kibanja ebisigadde tujja bitwala. Bannange bwe kyali byaggwerako ne tubitika paka Masaka. Bwe twatuukayo ne batugulira maama yalina ssente ze yali atunzemu ekyo ekibanja gyali emitwalo 2.
ngazikula ekibanja era kuzino je miliyoni 2 ebintu bikyuka nga nabwe bitobiri ya kakati mama natunda ekibanja ne tutuuka Masaka bwe kojange abantu be Masaka baite balabalaba motoka bwe bagira abagamba bawulira motoka ne bajja bonna ekyalo kyonna nekikuŋŋaana nga kyebuuza ni oyo tulaba abantu ng'emmotoka ejjayo lwalumu kunona matooke lwalumu kakati eno yali lukululana nga nnene bannange mpulire bino kakati emmotoka ngeze abantu bagyetoolodde abantu batusobedde bagamba kikino ng'ogamba waliwo akatale kati ne babuuza kojja n'abuuza mama wange nti nabuuza abantu waliyo mama waffe gwe yasanga yeera buli walaga anoonya nnyo baganda baabwe we bali waliyo mama waffe era we twatuukira mukulu wa mama kwadda kati kojja n'akola kinagamba nti ani ayina ekibanja tukigule kati abantu ne bagamba kirigindi kati nga bw'omanyi buli omu ng'ayogera bwe nabuuza ano nti ani ayina poloti kati era ne bajja nga bagamba nze njina nze bwe batyo nawali bwe baakola kakati kojja n'agamba kati kaŋŋende jjukirayo yalinga atereka sente mu banka zino eza mama bwe yazikwatako yazitwalirawo mu banka yalina obwesige bambi n'azitwala mu banka kati n'akomawo n'agamba nti enkya nkomawo kati bwe naaba nkomyewo njagala tulabe ekibanja ekyo kye munaaba mulabye olwaliro musibe nga mukinoonya kojja n'avuga lukulula naye n'agenda kakati ffe natuleke wa mama waffe oyo omulala nga tukoze weema kuba twajja n'amabaati nga tukoze weema ey'amabaati mwe twasula kakati ne bakola ki ne banoonya ekibanja ewalawalako kati nga bagamba nti ewa bakuli na wano ewa maama naye ng'ewa bakuli kati ne banoonya kati kojja n'akomawo yajja sawa ngezo 2 ez'okumakya yagira mu Land Rover nnyo yamuli ku mmeeme kati wagira mu Land Rover ye era abantu ne bakomawo kati atazze ne Land Rover ne bagamba ne banaaba bamusenze b'entebe kakati mama ne babuuza ani ayina ekibanja kati waliwo omuvubuka awo yali yasikira ekibanja kya taata we naga nti nze kyange nkitunda nga bonoga nti wano newovudde wali ku kkubo ng'ajja nga baddukayo nga balaba kibanja nga bakisiima nnyo mwalimu ennyumba nga ya bisenge 5 mwafuna ng'ennyumba nnene bulungi nga mulimu olusuku lwa ntembo omanyi kye bayita entembo olusuku olw'entembo luba ebimu bissa ebimu tebinnaba nga lwakasimbibwa yes kakati ne bagamba wano tusiimyewo ekyokusooka wagimu nnyo bayitawo Kigasa ne tukola ki ne bagula ne bagenda ne bakirambula ne bagamba kyammeka kya 2,200 ate mwe mwayina 2 twaine kojjaffe yali mugagga yayongerako n'ayongerako 2,000 yabawa 2,000 zonna kakati ne tugula ekibanja ne bagamba amabaati tebagajjaako gano ge tuzze nago babaleko agali ku nnyumba eri tumuweko eri gye twavamu yali nnene nnyo kati amabaati agamu ne gasigalawo ne bamuwaako agava ag'enkananya ag'ennyumba gyatuguzizza tutandika obulamu bw'e Masaka. Walina emyaka emeka mu kaseera ako? Nalina emyaka ndowooza nga 8. Nga 8. Awo wali otandise okusoma? Nali ntandise P1. Nali otandise P1. Okay. N'oyingira mu ssomero eppya? Nentandika essomero eppya. Lyali litya? Bulamu bweyo bwali butya mu ssomero eppya? Twasanga obuzibu bunene. Jjukira mubatte. Twayambalanga engatto. Nga tebambala ngatto. Nga bambadde nga tebabatunuulira babaziimuula. Ng'abaana bonna bajja ne bayimirira ne bakutunuulira. Ne weekwata ku kisenge n'obeerako bw'oti. Naye ng'abaana bonna bayimiridde. Ng'ekizibu ky'olina? Bakutunuulidde.
kwegamanga ng'ekizibu kyolina kyakwambala olabika oli wangeri tewajjula okugijjamu kuzijjamu twamala ne tuzijjamu twamala ne tufaanana nga bo era engatto ne tuzitereka nga mukoyo okufuuka n'abantu batulaba bubi n'abasomesa batulaba bubi n'abasomesa nabo basomesezanga mu bigere ngatto naye ngalaba obeera omwenkana byabanga byangeri kwegamba ng'olinga alina kye weesiize mpulira era naye nga bagamba waliwo abamusenze mujja bali abaali abagagga kwegamba nga tuli mu banjawulo muli banjawulo maama waffe yali mukyala muyonjo nnyo yali w'amaanyi nnyo twalina ebintu ebirungi bingi ate mukyala yali mukozi nnyo yali mukozi nnyo kubanga nze kwe nalabira okola maama wange yali mukyala eyajjanga entebe najjayo naleeta obuteteeyi bw'abaana budresi obulungi ennyo n'abutundanga awaka naleeta eddagala ne tulitundanga yaleetanga ebintu ebyenjawulo ebikopo biki kwegamba byatalaba eno byaleeta byatalaba eno byaleeta bambi yali mutetenkanya okutukuza mpulira ku ssomero eryo wasomerayo mpaka kyakumeka paka P6 nendyoka ngenda mu ssomero eddala eryali lisingako eryo lwaki bakukyusa lino teryali lyamaanyi nga liri ngenda nali nsomera ku Umeya ery'abasiraamu nenzira kwala C ery'abakatuliki ekyamuliibwa lyali lyamaanyi nnyo kubanga nalinga mbaka nnyo n'omupiira naye nga bwe tugenda okuwakanya RC tetuligisinga lubeerera nga batukuba lwaki babakubanga naffe nga twebuuza tetubitegeera oba baguliriranga nedda bali batendekebwanga basisita naye balina enkola ennungi gye nasanyukira ennyo era amasomero singa gagikoppa gaba gafunamu naye emizannyo byafa tebikyafaananga byadda ekituufu kubanga edda eryo essomero ly'ekyamuliibwa lye lyabangako senta kati nga mwenna mukuŋŋaanira awo ne muwakanya amasomero nga 12 nga muyimba buyimba kibuyimba kyawo bwe mwayimbanga nnyingi mwana gwe kaliwo akasinga ng'okkuba omulabe n'ategeera nti mugenda kuwangula twayimbanga twabagamba dda tuli bagoba abaana bewaffe bambala bozesa mata abaana bewaffe mama bozesa mata merwa atagamanyi bbeeyi agagula ennusu namba mwanyumirwa twayimba ate twazanya olwo nabo ne baleeta naye nga tebatusobola kati ogenda ekyamuliibwa eno nalinga njagalayo nnyo nga njagalayo okuzannya emipiira ng'ate nali muddusi nnyo waliwo omuwala gwe njogerako gwe twabeeranga naye nga tusoma ekyamuliibwa baali bamuyita Ndagira Nabitaka oba omuwulira muyimbi twasomanga naye mu kiraasi emu mu P7 ng'atuula wano ntuula wano kaakati oyo yali muddusi nnyo ng'ate mubasi nnyo ng'ate ndi muddusi nnyo ng'ate ndi mubasi nnyo ate nga tuli bayimbi ng'ate kwega talents zaali zifaanagana kati ekyamuliibwa eno nasanyukirayo nnyo kubanga nakolerayo bye nali njagala ebyokuzannya nabikola na buli kimu nakikola nali mbuuka buli muzannyo nali ngokola olina kiki kye wafunamu mu mizannyo egyo kyolowooza nti kyetaagisa mu bulamu mu mizannyo egyo nafunamu okubeera nga teweetya kuba seetya kulaba nafunamu okubeera nga ndi mubuulizi wa njiri nnyo ate byakwataganira wa bikwatagana bitya liri lyali ssomero ly'abasiraamu lyali ssomero ly'abasiraamu baali babuulira enjiri yaabwe nga njiwulira era n'ebyabasiraamu mbimanyiiko salaamu ogitoolera ddala ngimanyi n'obyaliifu betesehe walaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu njitegeera olowooza nabyo byali bikwetaagisa birina kye bikuyambyeko eno mu maaso okuba nti wasomera mu madiini ag'enjawulo binyambyeko kinene kubanga namanya enjawulo
buli lwobeera mu bintu ebyenjawulo oyina kyoyiga kituufu omanya bano bakola ki bano baagala ki bano bagenda batya kyekiri kutuusa mu maaso mpulira embeera zaabwe mu ntambula zaabwe bali batya nali muwala yali teyeemanyizibwa nga mu njogera eriwo nga weematira seematiranga naye nali seemanyizibwa mulenzi yenna lwaki yenna walinga obakanga walinga obavuma nali nga mbakanga ate otya ng'oli w'amaanyi nga nteekako feesi ng'oli atya n'okugamba ekigambo nteekako feesi nga tosobola kunsemberera yadde katugende mu bulango bwe tukaba watagenda tuwulira lwaki yateekangako feesi eyo gye yateekako okugoba obulenzi yemuyambye okubeera nga atuuse wano waali mami yakolamu ku Delta TV tukole katukomewo enayo programu mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire mami eyakolamu ku Delta TV tukole A warrior is a woman.